kubanga banne bayisewo pepepepe naye nakola ki njagala mukole omulimu nga muli organize omusajja nga gwe omunyirivu bwoti yinza nga nina muwala wange muwagwe okusiba muwa CDO kubanga CDO afuna musaala gwa buli mwezi ate gwe weekozesa ekyeza muwala wange agenda kulya ekyennyanja ng'omaze okubalako oyingiza ogyekeza pipiki ogyekoze ogenda okusevinga esigaddewo ng'owa muwala wange alya CDO alina nnakwaga okuliisa muwala wange akantu kati njagala nnyo okuorganizinga mu abayingiza ssente buli lunaku mubeere organized batandika obbawo ekitiibwa owa bodaboda nkusange nga weepimamu MP ogenyize njala kuwasa nenjala maka parliament ng'oli wa boda ng'oli wa taxi nkusanga weepima mumukule mu RCC ogenyize njala RCC oyo tannaba kufumbira nabitegedde nti naye nze nyingiza buli lunaku gwe njagala era omunyenyoli nyingizaayo ogende ku tica ojja kusanga owa boda ng'alina tica ng'alina musawo ng'alina ki kubanga oli organized naye ebbanga babajooga bujoozi obeera waawo musiba mpaka mudduka misinde mukola ki muwagira byemutategeera n'osigala ng'oli mwavu n'okulira ku stage n'ovuga boda okumala emyaka 3 ng'olinga alinze pension beera ku boda ofunewo ssente okole emirimu emirala ne banno bakole ki so nga maliriza nammwe nno bamarket vendors n'abalala obungi bwammwe bwe bugagga bwammwe mutuule musonde ssente buli lunaku muziwa abalala mubazeewola n'emyoga bugikola ki eneyanza bampadde akasoda wano mumukubire mu ngalo ampadde akasoda bange mukama amuddizeewo so ababodaboda mu Kampala nkwataganye ne office of the president nkwataganye ne RCC n'abakulembeze chairman w'NRM n'abalala tugenda kuleeta kibayita boda loan ate ekyo nkyagala mangu kyobalaba bwe mbagamba nti Kampala tumwagala ndi serious wabanga ddala ekibadde kibawagiza bali abalala bigambo fuka tugende mu bikolwa boda emyoga gigenda kusigalayo nga tubongera ssente naye tugenda kutongoza mu bbanga lya wiiki nga 3-2 tugenda kutongoza pikipiki nga microfinance support center egenda kugula pikipiki zonna zetwetaaga buli wa boda yagala piki bino byatugende bino si kyabyagala mugenda kukwata pikipiki muvuge pikipiki nga musasula akasente akatono ak'okunaabuuka aka inflation akagatta akakuma omutindo ebbeeyi y'essente naye nga sigamba tunonya magoba pikipiki gy'obadde osasula miliyoni 12 ogisasula miliyoni nga 6 awo omaleyo otwale pikipiki yo eyo enteekateeka maze ogitongoza era okibwa president naye tugenda musaba ajja agitongozi tujja kubayita ababoda egenda kutandika mu Kampala abakyala abali mu butale ba market vendors buli katale ak'omu Kampala ngenda kusooka n'obutale obunene Kibuye n'obulala buli katale ngenda kuteekayo kibayita katale looni katale ki bw'aba yagala kusuubula mboge talina ssente nagenda wamanelenda